Ebigezo by'abayizi ba siniya ey'omukaaga bitandise enkya leero era ng'abayizi abasoba mu 10,000 basuubirwa okutuula ebigezo bino okwetooloola eggwanga. WBS TV etuuseeko wano e Kisaasi era ng'abayizi abawerera ddala 123 be batudde ebigezo ku ssomero lino. Omukulu w'essomero lino ategeerekese nga Ssemukasa Edward agambye nti abayizi baabwe beetegese bulungi era kaakano kiri eri bo okukola ekyo ekyabayigirizibwa. Abayizi baffe tubateeseteese bulungi. Emyaka ebiri gye bamaze naffe tukoze kyonna ekisoboka okulaba nga tubalungamya n'obbawa ebyo byennyini ebijja obbasobozesa okutuula ebibuuzo bino. Ttaamu eno ey'akamalirizo etera okubeera enzibuzibu okusingira ddala mu masomero ag'obwannakyewa olw'abayizi okugaana okusasula ensimbi ate nga baagala okukola ebigezo by'akamalirizo. Ssemukasa agamba nti kino kikosa nnyo emirimu gyabwe ko n'ensaasaanya. Bwe tuli aba private, ssente zokka ze tweyambisa zonna ze tweyambisa tuzijja mu bazadde. Kati emirundi mingi abazadde abalina abaana mu siniya ey'okuna n'ey'omukaaga bagezaako okwewala okusasula ne baleka abaana ewaka. Kati ate nga ebyetaago n'emisoso mingi tulina gijja mu baana wano. So tugezaako bakakkamu okusasula nga tugoba abaana. Ekitongole kya INEB kirabudde abayizi bonna obuteenyigira mu kubba bigezo okwewala okusazaamu ebigezo byabwe. Ssaabawandiisi w'ekitongole Matthew Bukenya yakoze okulabula kuno. Bw'oba olya nga tewasoma totawana ate koppa. Kola kyojjukira obundi obwona ofuna bwona oba ofunyemu bwonabanga toyise bulungi ojja kuddamu tubakkiriza okuddamu tewali muntu ne bw'oddamu emirundi 4, 5, 6 nnakonza omuzadde. Rebecca Nambuuze ku WBS TV.